Elisa Karuhanda ne mukyala we Teopista Nankira leero bakedde ku kitebe kya Spark TV okulombojja ennaku gye bayitamu olw'obulwadde obwalumba omukyala obubabuzizzaako obwekyusizo. Okusinziira ku Nankira, obulwadde buno okutandika yali afumba buugi nga kyali mu maka g'abazadde be e Mubende ne bumuyiikira ku mukono. Ono yawera ennemba n'ebba okumala akabanga nga bw'agenda mu malwaliro ag'enjawulo naye omukono ne gwerema okuwona. Kati ne bajjanjaba ne bagujjanjaba ne gumala ne gutereera. Gwamala okutereera bwe gutyo ate era ne gukomawo. Oluvannyuma yafunawo akalembereza era kwe kufumbirwa bba bwe bawangaala kati. Kyokka okusinziira ku mwami baali baakamala emyaka 7 mu bufumbo bwe baali banoga emmwanyi akati ne kamufumita mu nkovu olwo nno omukono ne guttuka buto. Mujjanjabera mu pharmacy emu ejjanjaba nnyo abantu enabingoola awo mu tawuni. Ddagala nga bamwoza ekiwundu nga bwe bamuwa amaddagala nga ngula zi capsules mpitirivu okutuusa ekiseera kye naweza ekiveera bwe kiti mu nju. Bwe balaba gususso gw'omulamuzi kwe kuddukira mu ddwaliro e Mubende okufuna obujjanjabi obukirawo. Enibyayo byeyongera kuwanvuwa kyokka nga gw'omukono tegusalako. Nga bamuggyako omusaayi ne bamuggyako n'akanyama ne bagamba nti nno babireese mulago tugumiikirize oluvannyuma lw'emyezi 3. Balyoke bakole ki bamanye kiki kyeyalwala zatisirwe banaazikomyawo. Kati bwe yadda awaka omukono gwayongera kati kubanga waliwo eddagala lye bamukuba ery'empiso ly'akacupa nga bali kubira ddala ku mukono kuli kwennyini. Kati ery'ennyama yagenda n'efundukayo yonna ne yeeyasaayasa. Kye baakola kwali kuddukira mu ddwaliro ekkulu e Mulago okufuna obujjanjabi obulala kyokka embeera y'eno nayo yabasukkako olw'obufunda bw'ensawo n'abasawo obutalabika. Bwe twatuuka eno batugamba nti no ate kakati mutusereeti. Awo ne batugamba ojja kudda ku lunaku lwokubiri ntuddayo. Bwe twatuuka era ne bagamba kakati musooke mulinderindemu tugenda kubagira naye kyetaagisa kumusalako akanyama. Buli bwe bwatuuka ne bagamba nti mujja kudda ku lwokutaano ntuddayo. Bwe twakomawo ku lwokutaano ne bagamba ani abagamba temukomawo ku lwokutaano. Ku lwokutaano bakola kuba migongo ate kakati muri ba sajjare kubajjako eggundi abasawo tebakola olwaleero tebakola ku ekyo. Ne ngamba abantu ba Katonda lino erwaliro lya gavumenti. Balaba bakooye okwetala e Mulago awatali buyambi bwonna kwe kusalawo okuteekayo endiri kyokka nga buli we beebaka bagobwawo ekyabaleetera okwekyawa. Tandika okubeera nga twasuulako ennaku 2 mu ddwaliro ly'abaana abato. Kati omusirikale n'atugamba baayi nange nkuma mulimu gwange wano by'amateeka wano beetaagasawo abajjanjaba abaana. Naye n'atugamba naye mwandisuzeeko waliwa mu kijjanjabi emabega wali mu kijjanjabi twasulawo kumala ennaku 5. Omusirikale najja n'agamba wano sibeetaagawo. Mukama nga abayambye ne bafuna omusawo abakolako bano babasaba ssente ez'enjawulo okuddamu okwekebejja omukono n'okugukaza. Nenzirayo omusawo n'agamba nti ekiwundu kino olina okomawo wano tukukuba ebifaananyi 3 bansaba $20. Ekyamazima nga sirina ne baŋŋamba nti n'okugaza tusobola okugukaza naye twagala $60. Nga bwe mufuna n'obulala obujjanjabi nitugambe $60 oseeke $20 ge basaba 2. Kayi Katonda wange sente ze zinaavaawa nze nawunga n'okuwungako olwo. Wakati mu kusoberwa nga ne wakati bakyasobola kuddayo batandika okuwammanta aw'okulaga kw'ossa n'amasinzizo ag'enjawulo okutuusa lwe bagudde ku muzira kisa ey'abakulu beesezza okutuuka wano. Oyo maama oyo we twamusangidde senga ne tumunyonnyola senga n'agamba banaye mpozi nze kati kye ngenda obakolera ngenda batwala kuki ku Spark TV. N'olwekyo mbadde nzize wano bannaye abooluganda banyambe bantaase. Embeera gye ndimu mbi tetulina bwe tuli ssente zituweddeko tetulina ssente endwadde zitujjudde omukono guno nalwala kansa. Ekisinga okwennyamiza kwe kubanga abantu bano balina omwana akyayonka nga wa myezi 9 ate omulwadde wa kansa yamuyonsa. Tukitegedde nti abasawo babawa amagezi okujja omwana ku mabeere kyokka olw'obutaba na kye bamuliisa wadde amazzi kino kikyabalemye. Priska Namulema agafeeyo ku Spark.